Rebecca Chingo. Obwedabya alibira ng'okwogera agamba kitalo naye mugenda kunsonyiwa. Nze neebaza bwebaza Mukama olwa mukwano gwange Pastor. Only thank God because of Pastor Ika. Abasinga obungi kummwe Most of you muyinza okwebuuza lwaki might say why. naye onaabadde mukwano gwaffe ffenna ffenna abayimbi He was our friend all nga us. tatusosola He didn't segregate nga us. tatwawula He didn't separate us. ate ng'atwaniriza. And he would welcome us all. Amiina. Amen. Ekyo mukikubireko mu ngalo nga tekisangeka. Nze nga Rebecca Chingo omusumba oyo yennyanyiriza mu kkanisa muno okusala empaka za talent search. Era nempeeko omukisa gw'ekyo. Amiina. Ekyo kikubireko mu ngalo. Mu industry y'okuyimba atwagidde nnyo, atwadde abayimbi bangi baleese ne tuvuganya nabo n'abalala ne batusingako. Amiina. Ekyo nakyo kikubire mu ngalo. Bwe njogera ku by'omugenzi biyinza obutaggwayo. Naye ate mu bya leediyo omukulu ono yalinga asaagasaaga nnyo. Yaŋŋamba nti naye gwe Kakingo ebigambo ebyo by'oyogera obijja wa? Lwaki tojja ku ABS n'obikolera ddala? Ne mugamba Mukama wange bw'onooba omulimu ojja kujja. Naye Mukama ndowooza namwerabiramu mu katini bwe yaddamu okusaba yagamba nti jangu osale empaka za talent search nempeeko omukisa okubeerako mu kkanisa muno. Ekyo nakyo kikubireko mu ngalo. Mu bufunze mu bugambo obutono nako kye nzijukira musumba Ikono yalinga ayagala nnyo akayimba kano. Ali Yesu yakwata Setaani namunyenyanya namulinnyalinnya namusamba nakweri ng'akaagala nnyo. Kwegamba nti mu bulamu bwe yali taagala Setaani. Amiina. Nga bw'amala okayimba n'agattako talemwa Katonda waffe talemwa talemere mwoyo Katonda waffe talemwa talemere mwoyo okwagala ekyo kyoli era ngengagamba akola bimunyumira oba oluzungu ayogedde lumenya kuliwe gwomani kuba yayogeraga nagala he is the most